Ekibiina kya National Unity Platform obufunze NUP kyakuzambalira ku mugongo nganswa sabbiiti ejja okwesogga olusirika nga gye bagenda okwegeezaamu n'okusalawo kwani gwe banaawagira ku kifo kya sipiika w'olukiiko lw'eggwanga olukulu oba paalamenti n'okulaba obanga nabo banaasimbawo owaabwe. Okutegeeza eggwanga nti nga NUP tugoberera ensonga enkulu ennyo mu paalamenti eya sipiika. Singa eddoboozi eddene yakulembera singa eŋŋaŋa yeekulembera ebinyonyi naye osobola okusanga enkambo ng'egoba eŋŋaŋa oba empaawa. NUP okubanga terina kyeyogera nnyo mu ddoboozi ddene ku nsonga ya sipiika tekitegeeza nti tuyinaako bwetaavu. Era nga bino byonna yabyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire ku kitebe ky'ekibiina ekikulu e Kamwokya. Ono yatangazizza nga essira bwe bali ab'okulissa ennyo ku nsonga ya sipiika kuba eri mu mawulire ennyo olwo baveeyo n'eddoboozi limu lye banaategeeza abantu. Tugoberera era tujja kwetaba nnyo ddala mu kusalawo ani sipiika wa paalamenti. Tujja kutegeeza eggwanga nga tuvudde mu lusiika lwaffe olw'enkizo olujja okubaawo sabbiiti ejja nga bamemba ba paalamenti. Ekibiina kyaffe tujja kukkaanya ku kyokkola kubanga sipiika wa paalamenti eddako sipiika asalawo ebintu bingi nnyo, tugenda kirekera balala, tujja kukyetabamu, tujja kukibeeramu, tujja kusalawo tewali kubuusabuusa gwe tunaasalawo yajja okubeera sipiika wa paalamenti. Yayongeddeko nti abantu tebeewuunya nga NUP ereese avuganya owaayo ekifo ky'okuwagira ebibiina ebirala abeesoboddeyo. Era ono yagasseeko nti NUP tetundibwa era si neetegefu kukozesebwa abo abeenoonyeza ebyabwe. Yagasseeko nti era bo tebannasalawo kwani bawagira nga yeebongeesebwa mu bantu. Yayongeddeko nti bajja kwogera ne ku nsonga y'abantu baabwe abali mu kkomera era nti bakyagenda mu maaso n'okubasaba bateebwe. Mathias Mpuuga nga y'amyuka ssentebe w'ekibiina mu Buganda oba mu masekkati yagambye nti bakuwaayo sabbiiti eno entukuvu nga bajjukira okubonaabona kwa Yesu Kristo era kibayambe okuweereza ssaala eri abantu baabwe abasibiddwa mu makomera ag'enjawulo n'obuduukulu ssaako ne safe houses. Era asabye abakulembeze b'enzikiriza babeegatteko mu kusabira eggwanga ku nsonga eno. Ate ye omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi aliko by'atangaazizza ku nsonga eno. Kya National Unity Platform twakkaanyiza twatuddemu nga parliamentary caucus yaffe ne tukkaanya ng'ababaka nti tujja kubaayo n'olusiika tugende tuwayeemu ensonga zino eza sipiika deputy sipiika n'ensonga endala tukkaanye tugenda tambula tutya saaki kati bwe tutambula ng'ekitole era nga tussa kimu nga nkuyege. So tetwakkaanyizaako olunaku lwaleero tujja kuba n'olusiika wiiki ejja tuwayeemu ku nsonga zino. Nti tubadde tulinasalawo of course, that's why tugenda kuba n'olusirika olugenda okutuyamba okuditamininga tugenda tambula tutya ku nsonga eno. So olusirika lujja okutulaga ekyokkola. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'ekibiina kino ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa eno tali mu ggwanga olw'emirimu emitongole egy'ekibiina. Nze Arafat Musoke, STV Select Enjawulo.